Good evening, good afternoon. I hope you're doing well, wherever you are. We are going to Mass. We are going into Mass. One of our friends is introducing her daughter to Catholic Church, which we call Baptismal Mass. And right now we are in Indeva, St. Joseph Catholic Parish, where we're going to have this Mass in the next few minutes. Then the voices in the background are the choir members that are trying to do what it takes so that we can have a wonderful Mass. Guys, welcome. I welcome you to this lunchtime Mass, and the same time, the baptismal Mass of Elizabeth. Mariana Mayanja, my friend, is going to baptize her daughter today, this afternoon. I welcome you to this Mass. Please enjoy. You can share. You can invite your friends. You can like. You can even gift me. We are going to Mass, lunchtime Mass. If you had taken long without attending lunchtime Mass, here it is. Tammy and others that are joining, you're welcome. We are going to lunchtime Mass here at St. Joseph's Parish, Catholic Parish, Ondeva. You know Ondeva? That's where we are right now. And after here, I'll be handing over to the altar, and you follow Mass. Please share, please like, and please invite other people to attend the lunchtime Mass. God bless you and keep you strong. We are going into Mass. We are going into Mass in the next few minutes. We are going into Mass. Please join. Hi, Noreen. Thanks for joining. We are going to Mass in the next few minutes. It's a baptismal Mass at the same time. A lunchtime Mass here at Catholic Parish, Ndeva, Centenary Catholic Parish in Ndeva. One of my friends is going to baptize her daughter, Elizabeth Agnes. So please invite your friends. You can share, you can like. I was saying that we are going to Mass, and this is the right time. The choir members are trying to do what it takes to have good voices during this Mass. One of my friends, Maria, is introducing her daughter to the Catholic Church. Call it Baptism Mass. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control in every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. All my cares and burdens unto you I roll. My cares and burdens, all my cares and burdens unto you I roll. My cares and burdens, all my cares and burdens unto you I
chendi bwentula nendoza kwebyo byokoze olw'erinnya lyange kakubo kaliwo akadduka omusalaba wakalaba naye tewakakwata n'okunakona ng'endiga mpola mpola so ng'ogenda mu lufuna wadde ekisoowa kiraba tewayimirira wadde watya wasigala otambula mazima bwentula nendooza kwebyo nenzijukira ddalani atajjukira ani oyo atasinza nze siyinza kumwerabira ennaku zange zonna ddalani atajjukira ani oyo atasinza nze siyinza kumwerabira ennaku zange zonna neewunya okwagala kwo Yesu okwagala kwo nga kungi gye ndi bwe ntuula nedowooza kwebyo byokoze olw'erinnya lyange kakubo kaliwo akadduka omusalaba wakalaba naye tewakakwata nze nzijukira lwewakaaba ng'olabya akakubo era tewakakwata n'okunakuna ng'endiga mpola mpola so ng'ogenda mu lufula wadde ekisoowa kiraba tewayimirira yadde watya wasigala otambula bwe ntuula n'endowooza kwebyo byokoze olw'erinnya lyange bwe ntuula n'endowooza kwebyo nenzijukira ddalani ani oyo siyinza kumwerabira ddalani atajjukira ani oyo atasinza nze siyinza kumwerabira ennaku zange zonna siryerabira mukwano gwange oyo siryerabira taata kibokoze wakuwa zezo sizerabira bwe wakkiriza ofe ekyo wakikola lwange noswalaswala oswala ku lwange Yesu kibokoze wakuwa wazikubwa ku lwange bakufumita Yesu nofumitwa ku lwange we bakufujjira amalusu nokikola ku lwange wavumwa Yesu novumwa ku lwange oluvannyuma wafa ofa ku lwange eyo mutaana n'oba yennaku 3 ekyo n'okikola ku lwange oluvannyuma
suubiza siryerabira olininda siryerabira eyo gy'otudde wa kitaawo siryerabira zikiriza musange siryerabira nange ekyo kikolerera siryerabira siryerabira Katonda yatukola nga yekyamunaazibwa okw'okuzaalibwa okwokubiri ne tufuuka bajjamu omutuukirivu enneema ye eryoke tutukuze bwetyo tufuuke abasika nga tusuubira obulamu obutaggwaawo. Erinnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu, Omukama abeere nammwe. Abooluganda bandigiza ekintu lya leero n'okereza wano mu Ndeeba ekituleese kukuza sakaramento y'abatiisimu. Twesabire nno ffe ababatizibwa tusobole okusigala nga tukuuma endagaano z'abatiisimu, ate tusabire nno nagenda okubatizibwa ng'ayambibwa bazadde be, bazadde w'abatiisimu, emikwano, abooluganda, olire n'okukkiriza, ate ffenna wakusobola okuwangula obulamu obwo ffenna bwe tubuulirira nga tuwangudde obulamu obwensi. Sooka okwetondera Omukama olw'obunafu bwaffe, tusabe Omukama asaasire tusobole okukoleza obulungi ekigambo kino. Neetondera Katonda omuyisa wa buli kantu. Katonda omuyisa wa buli kantu atukwate ekisa, atusoonyiwe ebibi byaffe, atutuuse mu bulamu obutaggwaawo. Oh,
nsabe olw'okugwesa akamamentu tuyimbe
omutuukirivu kyasazeewo ziwali nsonga ebateesaako buzito bulala. Essomo erisooka lye tusoma mu kitabo ky'ebikola by'Abakiumi omutwe ogw'15 olunnyiriri lwa 22 paka ku lwa 31. Mu nnaku ezo Abakiumi n'abakulu mu kibiina ne basalawo kino okulondamu mu bo abasajja babatume mu Antiyokiya bagende ne Pawulo be bano Yuda eyayitibwa Basabasi ne Silaasi, abasajja abakulu mu booluganda, ne babakwasa ebbaluwa eno nti abatume n'abakulu abooluganda tuwandiikidde abooluganda bannamawanga abali mu Antiyokiya ne mu Siriya ne mu Sirisiya nga tubalamusa. Twawulira ng'abamu ku ffe babeeraliikiriza olw'ebigambo bye baayogera, ne batabangula emyoyo gyammwe, so nga tetubalagiranga. Bwe tukuŋŋaanye ne tulaba nga kirungi okulonda abasajja n'okubabasindikira wamu ne bannaffe abaagala ennyo Barnaba ne Pawulo, abasajja abawaayo obulamu bwabwe okubeera erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tubatumidde ne Yuda ne Sirisiya ne Silaasi, abo be banaababuulira n'akamwa, kuba Mwoyo Mutuukirivu kyasazeewo naffe tetulabye siwali nsonga ebateesaako buzito bulala, wazira bino ebitalekeka mwesammwe gye batangiriridde ba lubaale n'omusaayi n'ensolo entuge era n'obwenzi. Ebyo bwe mubyewala muba mukoze bulungi. Mweraba bo olwabasiibula ne bakkirira mu Antiyokiya. Ekibiina bwe kyamala okukuŋŋaana ne bakikwasa ebbaluwa, bwe bagisoma ne basanyuka, yabazzaamu amaanyi abooluganda. Ebyo Mukama yabyogera. Tali
ekigambo kya Mukama kijja tujesuze ekigambo kya Mukama kijja Sanuka nga bw'olabye tuwulidde bano batumira ko bannabwe babayambe mu bumu kati bano bwe bayambe
Bella Sabatone,
okufuna amalala gonna olina kusooka kufuna batiisimu kubali erigulirawo gonna nosooka okubeera omwana wa Katonda n'omwana w'Eklezia. Awo nno tuzze okubeerawo ng'emikwano ng'abajulizi nga liizi afuuka omwana wa Katonda n'omwana w'Eklezia. Mbeebaza n'abasobodde okujja mu mmisa eno, abasobodde okujja ku mukolo gwa liizi. Musanyufu era obwedda ajaga yeebuuza bangira ddi amazzi afuuka omwana wa Katonda n'omwana waki baaniriza mwenna mu butiibwa bwe mmanyi twandibadde nabambi okusingawo olw'okosita namba ebadde eva Masaka bakola mu Katonda naye nga bandibadde naffe tebaganye balokutayagala n'ensonga bagitegedde ne balinaffe mu mwoyo si bwe bwabwe bavudde kyagala ne ku mirirwano badde balina okubawo ng'omuzukulu abatizibwa naye ensonga ye naye mmwe abasobodde embeebaza tulina basisita abamu bavudde mu bende erisi kumpi nekkubo nalyo si ddungi naye bamasiba ensonga z'emityana sisita ono yakawumuza abaana baba bakyanya balina okuwasaganya naye naye somero agataddewo bwe sisita yali tikyawekatenda batomumanyi naye azze olwabamaliya neri sisita we balikwagala n'okuzuula nammwe besinza kwetantala kwogerako mu bikiya mu bikiba mwewala byali wanalwo lwa kusonga bano abakwaya bayimba oyinza okulowooza neweekumbisa bendeeba si bendeeba matamu lwakumusawo omumbagala webanoonyeza naye buli omu gyakolera gyakolera bagambye kyemisanayo tetujja konya katujje tuyimbe emisa y'omwana mwewala oluyambayo mukama gyamujje kuba mwoyo gwatubasazeewo olwo tukuŋŋaanira mu nneeba tuwulirize ekitambiro kino kibeere ekitambiro ekirungi olwaliiza genda okuyingira mu Eklezia. Amen. Mukama mulungi obudde bwonna olabanamunyuma nti muli bangi ekimala okwanukula ne Yesu nawulira nti we muli. Mukama mulungi obudde bwonna yeetatera tutuma n'ebintu byonayakanyajakakanayawazeemune ombawo mbeere mataano bwemwe musobola okulaga nti we muli weewaawo ate sigenda bafiirako sigenda balwisaza enjala neweweekuluma tugambe oli mu maaso g'omukama. Amen. Mukama mulungi sinnabawulire. Mukama mulungi obudde bwonna tuwulidde amasomo gaffe gano nze kubanga ganzibiddeyo ekinyusiibwa tudde kusoma ebisoose bivudde mu kikolwa ky'abatume ebikolwa by'abatume tumanyi bulungi Yesu kyamuyita ku nsi ye kuŋŋaanyiza abantu be n'abalaga kye bateekeddwa okukola. Ekiseera kyatuuka Yesu n'akumirwa ku musaalaba n'afa naye n'okuzuukira n'akola ki kati yali anaatera okulidda okuddayo eri kitaawe yayagala omulimu gw'atandise gugende mu maaso yateekateeka abamuli ku lusigere be tuyita abatume bagende nga bayigiriza abantu ebirala bayigiriza bangi bave mu nzikiriza ey'edda babatizibwe bafuuke abaana ba Katonda n'ab'Eklezia weewaawo. Abayudaaya emirundi mingi balowooza ng'olwokuba Yesu yali Muyudaaya yazaalibwa mu bo balowooza be bokka abakkirizibwa okubeera abaana ba Katonda era mu bo bayitibwa bayitire bannamawanga nti oba Katonda w'abantu bonna bo balowooza nga w'Abayudaaya bokka naye olumu abatera okusoma babaga kumunanjulira waliwo we twasoma Abayudaaya bano ne beekuntazaamu nga bawulira bo bakitalo nnyo kubanga omulokozi yazaalibwa mu bo ne batandika okwagala okutawulira ate bubaka obaleetebwa naye obayigirizwa mu batume bano mulimu ow'amaanyi ng'ono omuweereza ye Pawulo ono ye musajja yayigganya abagoberezi ba Yesu naye Omukama yamukyusiza mu kkubo ng'agenda e Damasiko n'ekyali kimutwala kunoonya abo ababatiziddwa batugombole ababonyeebonye basobole okweganya eddiini basigale nga basinza ebitaaniimu. Yesu amusanga mu kkubo n'akuba ennuma y'ekigo n'amuziba amaaso n'omwana kukola ki ebyo byonna nga tebinavaawo yamuyita emirundi egiwerako n'amugamba Sawulo Sawulo lwaki onjigganya? Sawulo n'amugamba gwana gwenjiganya gwesigala naye oluvannyuma agategedde nti Yesu yamuyita n'embeera gye yamuyisaamu bwe yadda engulu teyaddamu kuyigganya batiziddwa yafuuka omuyigiriza w'Evanjiri okusinga nawe
yali Sawulo n'erinnya ne likyuka n'afuuka ani? N'afuuka Pawulo. N'atandika okuyigiriza kati bannamawanga bo olw'okuba baali balekeddwa bbali, Pawulo bw'atunuulira embeera eno nga Abayudaaya beekuza n'agamba nti amaanyi gagende gamalire baani bannamawanga nabo bamanye nti Katonda waabwe olukiiko lwalina okutuula bakaanye. Kakati Abayudaaya nga bagamba babooto boosazeewo mugende mubayigirize, naye akakwakulizo kali kamu akafuula omukristo. Bw'oba oyagala nawe obeere omu ku bagoberera Katonda, buli muntu alina okutayingirirwa. Buli muntu alina okukola ki? Ako kaali akakwakulizo akaleetera abantu bangi okujja okubatizibwa nga bagamba nedda empisa y'Abayudaaya tetuli Bayudaaya. Bo bataddewo nti yenna anagoberera Kristo asooka afuuke Omuyudaaya kubanga bamanyi nti Yesu yabuulira Bayudaaya. Olukiiko bwe lwatula nga bwetuwulidde ne batugamba nti mwoyo bw'aba baatubasazeewo nti asobola okutuuka n'eri akakwakulizo oba obuzito bwonna tubujje ku bantu okuva n'olwaleero okubeera Omuyudaaya lireme kubeera tteeka oba eddaala eritufuula omugoberezi wa Kristo. Mugende mubabatize, ebbaluwa mutuulidde gye bawandiise nti bye tusaba bye bino, muleke okusinza ebitaliimu, mugoberere ebyo tubabuulidde, ebyo bidde eri Katonda, olunamu musobola okubeera abaana ba Katonda n'ab'Eklezia. Ne basindika Pawulo, ne basindikirako ne bali abalala be bawandiise mu bbaluwa nti mubanjirize, mubawulirize, bavudde mu ffe bye babagamba kyenkana kabakola ki? Muleme kubatya. Awo nno eddiini n'egenda ng'ebuna etalaga si mu Buyudaaya bwokka n'okutuuka gye mubeera yonna yonna, kubanga kasana mmwe mwabatizibwa ne mufuuka abaana ba Katonda n'ab'Eklezia. Singa obukwakulizo obwasigalawo oba oli awo kasinga muli ebusamira ne wano temwandibaddewo. Naye olwokuba baatugyako obuzito ne tufuuka abaana ba Katonda ne tubatizibwa, y'ensonga lwaki era muze mu ndeeba ne liizi abatizibwe nga teri asoose kuyaayana kumufuula Muyudaaya yadde omuyisaamu Omuyudaaya. Amiina. Ekitundu kyakkirembe Mukama mulungi obudde bwonna. Batugambye okwakuliza obuli bwonna bwaggyibwawo, naye kye batukubiriza tuyise nga bwe batugambye okukkiriza ebitaliimu, okusinza ebitaliimu, ebyo tubyesamule era ebibuuzo ebigenda kujja mu budde buli bwennyininyini sitaana omwegaana n'ebikolwa byonna obyegaana. Olumu twatula bwanukuzi kunyumirwa mukolo kutuusa mu kkolo naye nga kikyamu ogenda n'ogamba nti byegaana nga ensimba zikuli mu kiwatu. Ennaku zino abamu tetukyazisiba tuziteekana mu nsawo n'otambula ojja kwegaana sitaani bw'onofuluma tanakolako n'okimanya. Awo nno twegaane bitubekakasa. Amiina. Bw'owulira nti ekikuleese biro byegaanye tambulira mu mbeera eyo. Olwo omwana akyali muto mwangu wakuzaabuza naye ajjidde okukkiriza kw'abazadde be n'emikwano. Omukolo guno eziyizo gaba gubaddemu ebyewuunyisa. Maama w'omwana ono mukwano gwabwe okuva edda n'edda, naye ssebo teyambulira ku mukolo gwa mwana. Omuntu abadde atembeeta ensonga eno hajjati mulamba lwewolwa simanyi oba ne mwisi emuwatanga kyamukisamu bitaliwo ankubidde nga masimu ejjo nagambye sigenda kubeera maama w'omwana masimu kambuzi hajjati ono akulemeddeko njagala omubulire nzadde wawatisimu byonna byonna musabe omukazi ate tukiviriddeyo ne muvanjiri nti teri ayagala ng'oyo ayiwawo omubiri okubeera mikwano gye alaba mirufu ati yonna ddala yamukozi. Ati ayagala Liizi abatizibwe. Si kugamba nti bakase bukasi, naye olaba awaayo kyonna kyonna okulaba abakolo busobola okukola ki? Okutambula. Omwana abatizibwe, omukwano nga bwe mbagambye bangi nnyo wano olw'ensonga ezitanzi mwandibadde mukulagirira, naye olw'omukwano gwomuno oba mu mikono gya Liizi oba mu mikono gya Maria simanyi, ne mubirisi mujje mubeerewo ng'omwana akola ki? Abatizibwa. Bangambye omuzadde w'abatisi mu ndowooza mukwano gwa maama naye mubasomesonga naye yandibadde kati agenze kunyuma olumulaba naye naye azze lwa mukwano. Yesu akitugambye teri ayagala ng'oyo aleka byonna byonna awaayo ayiwawo omubiri nga bwe tukola ennaku zino olw'okubeera mikwano gye. Yesu yawaayo obulamu bwe okubeera nze nammwe asobole otuwangulira obulamu obutakola ki? Si kyatutuma nti bagende bakuba ennyunda balabawone nedda, ekyo omusobozi bwaffe kiyinza obutabaawo, naye tulina bingi bye tusobola okukolera mikwano gyaffe. Netuwaayo obudde, netuwaayo ebirowoozo, oluusi ne tukwata ne mu nsawo olw'okubeera mikwano gyaffe, tetukuma okwagala mikwano gyaffe gibeere obulungi ate naffe tetukuma okugamirwamu. Suubira nti Maliya abeera gamiruva tukyamukolera.
okirabidde ngenda kukulaga ekyokola naye nsuubira nga tokyerabira ate nsabira ddala era ngenda kusolomoozamu ebibwati nga bwe twogedde ne siisita wali n'ensonga egagira eti oba yabeera ne nekironi ali tulabisa ku tesimoni mukama mulungi budde bwonna naye nga kakula musanziriddwa otuntu mufana kona kukolanga naye yalina obukwakulizo bwalina bundi ate tebwaludde obwabeeranga mu ekereziya yangamba faatha tebakizanga mwana nga taata w'omwana taliiwo naye nali naffe nga nkyali faala muto kati nga nze njagala nnyo okwakuliza abantu olumu mbatiza omwana abakristo oluyina baagala okwekula ebifaananyi okwagala ennyo nga nzitonika bebe ate kali kadoga nga kakakaaba nga basooka batunasola ebifaananyi bulungi nnyo omukolo nga gugwo gwa kitiibwa muwiki eyo yennyini mba ndikubyanga nga banamukulu akapita waliwo abakwetanga wano nenda okuvaayo omusajja nga antunuulira mu maaso nga mbuuza ani agambye okubatiza omwana wange kati nga sinabikonekitinga bulungi ngenda okumanya obulungi maama ono omwana yamuwa taata mukwano gwe naye nga taata omutuufu yali musiraamu kati ye teyategeera bino ebifaananyi bye bireetera obuzibu nyini nsitulasitula gwe yabatiza omwana wange ani yagambye amubatiza n'agamba faatha nagamba tobatizanga omwana nga kitabo nennyina tebakola ki nti nagumye taata oba yatuwadde olusanasayogedde naye ngumidde ku bigambo mwoyo mutuukire ku kyansazeewo tewali ensonga ebakasaawo ate baba yasazeewo ebyomwaka olulimi manyi mmwe temulimba ku mbaga ya maniya sisita wetuli kusaba ekereziya totekitiro kakati tiri ensonga egaana nze nsobola okugenda ekyambala negumeramu mukadde tebatusaba ebintu ebindi embaga naye gye ekintu kiggweyo nga tusaba abakola katonda ensonga bajanguye tugende eri kiweewaawo wali kati mutuganda omubatiza naye olina okuganda abalese mu ekereziya omawo bayembembe okubakatali ate muleme okukuba ngalo zakubugumirira musigale nga musabira ensonga eyo kigamba faatha abadde eriridde nedda okube nga lemukuba mubitegeereza ninga asaaga nekiva ku mutima nali yafune empeta singa zibwenyambadde naye nga mutegedde kyegamba weewaawo nammwe abatazina mumesabire aba batwala nammwe abakoleko emikulu mujje mu ekereziya omukama atukuza obufumbo amin abeebuzaabuze mundule ensonga omukama ayagala mujje wano enyina obufumbo bwammwe muki kubanga mu sakalamenti nate nemugenda okuva abaana bano munaleeta okubatiza abantu bangi beesuula mwakologojjo beera okusalokosa ne bava mu ddiini olw'ebizibu bitali ki nekereziya tegenda kuggwawo bwemuzaana abaana bwemubabatiza nga tutambulira mu mbeera weewaawo nammwe abaana yabeebuzaabuza mugende mukyale mwandule john nga tumirema kutumyengalya yekka amen bano batisire esakalamenti tujjaku ekireesigere tukula abaana ba katonda n'abekereziya olwo lyagenda okufuna olwaleero era tulina essanyu nti omukama olunaku abukeesezza tusabe ebyomukolo bugende bulungi yabagambako muwakana akamu akanvuma ekigambo ku myaka bino mizibuzibu naye namuteeseteese mukigenderedde alinga butapale ayira amazzi ekigambo kyakasamuka okitegeere myaka mizibu kati anyiiga kugira otya amazzi nga banyamaze obugoye obulungi naye suubira mutagenda kikuta nammwe waliwo gwe tubadde twogera naye naye watudde wambadde nteesateesa timubatiza wanaye olwafuluma obwoya businga naye kale kati muleke yeteeketeeke bulungi omuzigo gwowe gulimu bungi abayimbi we bali enyimba tebazimala abo mujje tubatize abaana bafuuke abaana ba katonda n'abaki n'abakereziya mwiro bannammwe si kusala bazidekeeki zokka naye n'ebyakatonda tubifeeko nga bwatugambye bano bawandiisa ebbaluwa nti ebyokutayirwa tubivuddeko ebisusu ebingi tetujja gisaba ekigenderwa kiri kimu abantu bafuuke batambulire mu kkubo eryo omukama lyakola ki lyabalaze nga lyabagaliza amin beno tulina obuvunaanyizibwa ffenna abali wano okuyamba baniya n'omuzanyi w'abateesi okulaba nga omwana ono bamukuliza mu ddiini ate mu mpisa ezimusubirwamu ng'omukristo okubanya olwaleero mbadde wali mu mwana nga mubuuza abagiramu abasoma ddiini nga bungi muwanika abakatoliki babaddemu bangi naye ng'emidaali tegikyali ku myaka emito mwenyinza okukumagumanira nga oyinza okugamba obulago bwagejja nnyo
ekijja myaka 10 ajja kukuba ennyumba nawe buno bwebubonero bwongera okutulaga wabaawo ekintu kyokola abakulamba n'ennyambala gyambali n'oleka nga beewuunya era bakuumirwa abadduka mangu ebyabakuvediini abakutwala ne bakulopayo tomuyambi ono nali nfunyekwala omulamu mumanyi bulungi naweebaaliwa buli wanyina mu ekleziya wano asookaga okusinza agundama n'enkono enongumi n'enkono wansi olaba eddiini ebamungi okwenya naye ekituuka kyokka kyaleetera balina okumulopanyeri baali mu gospel olumu bagenda okuziika e Masaka ebigambo byafuutuka mu posta omusiraamu yagamba munne mumwe bakatoliki mugende mugambo efaala wammwe ayite endigenda agibulire eyolowoozi kati banakumanya batalibwa ebikulaga nti oli mukristo gweyamba tunuulira akuliranga nemutunuulire n'obwegendereza nizotoyini bangi mumwe mwalivaako dda obulago bulinga ente bukalu buzibu kati nange mbuzaabuzibwa b'enjogera nina okweteekateeka nyinza okufaana ekibiina ky'abakunguwano ate oba otegera kyegamba tuleme kutya nakutiitiira tuoleke kyetuli oba wabatizibwa kyoleke yesu yennyini yagamba alindengala mu maaso g'abantu nange ndimwenda mu maaso gani wakiyanga basakulu obumunani bakulekawo teri yakuteekako tteeka nti olina kufiira mu buli bwebakubatiriza okuba bwakutuka omudaali wali tuguwa omukusa ogwambale ogende ng'olugulira kristo mu bulamu bwe najjoyikira mu bigambo ne muki ekyo nno kyetwagala okunyamamani ayimenbizo akuliremu ebikolwa bye mu amwetolodde emikwano bakanti alabika ddala byongera kumusembuza eri kristo oleme kumubuzaabuza kuba buli bamusango munene nnyo anti yagamba enaali esitaza omutongoono kyandibadde kirungi bamusibemu olulongo oluyingi obunene bamusuule n'okweraganiraawaabo batiisiza nnyo mukama bulungi budde bwonna wano okisigale nga tuli kyakulabirako ebirungi eri abaana banabato so yekka naye yonna gyetubeera tubeera abazadde abalungi tubeere emikwano emirungi tuyamba abaana bato kubanga geggwanga ery'enkya tweyise bulungi eddiini kyekintu tugenda okutuyamba okusigala nga tukola katonda kyatuligenda ate n'okubeera abantu balala ebintu bingi ebiguddewo olwaleero bizira okuba nti abantu tebakyalina ddiini mu mitima gyabwe bizira okuba obuntu bulamu butuweddemu muntu kiyinza obutamutwalira ddakiika kati okutabulira obutwa nakutumira n'okunyamba obunwa n'okugwawo naye omuntu alina eddiini ekifuuka lubiriramu engeri gyetufunamu emirimu ennaku zino yobabira ddala ngaokuba obwesuubize bwegati naye oli agamba kimu nga saafu mu kinampeesa sente oluusi ne bakubuuza obimalirivu kino okukikola naye n'okkiriza ndimumalirivu ja kukikola naye ng'olabira ddala kyokola tekirimu bukristu tekirimu katonda awono twesabire mwoyo yennyini ayinza okutulambika ki kyetuteekeddwa okukola tutambule mu kkubo erinatuwa musobola muotakola ki Amen.
kitegedde bulungi omulimu n'obuvunaanyizibwa bwetuuseeko okugamba nti okugunjula omwana ono okukkiriza akwate Katonda byalagira ng'ayagala Omukama ne bantu banne nga Kristo bwe yatuyigiriza omutegedde. Bwe muzadde w'abakiise mwetegese okuyamba abazaala omwana ono mu mulimu gwabwe. Please, abakristu bali musonyi okulaba bwebaliddwa mu bwo ngenda okukolako akabaliro k'omusaalaba Oluganda tuwanukire Mukama waffe Yesu Kristo nga tusabira omwana ono agenda okufuna ennima y'abakiisimu, tusabire abamuzaala n'omuzadde w'abakiisimu, tusabire n'ababakize bonna. Ekyamagero kino ekyokufa n'okusikira kwa Kristo, omwana ono azaalibwa ogwokubiri akufe mu muntu w'eklezia omutukuvu, tukusaba Ayi Mukama. Bw'oyita mu bakiisimu ne mu konfirmansiyo mukuule mu ikuzo wabulala olw'evanjiriro, tukusaba Ayi Mukama. Muwe okuyisa obulamu obutuukirivu mu nsi yateeke mu kwesiima okutaggwawo mu ggulu, tukusaba Ayi Mukama. Abamuzaala n'omuzadde w'abakiisimu bulijjo bawa omwana ono ekyokulabirako ekituufu mu by'eddiini, tukusaba Ayi Mukama. Amaka bulijjo gakuumemu okwagalana, tukusaba Ayi Mukama. Ne muffe ffenna enyuma y'abakiisimu egy'obuto, tukusaba Ayi Mukama. Katuwandiikira abakyukirivu batusabire Katonda ffenna ate munaddala olagenda okutuweerera Mwana w'omukyukirivu nnyina Katonda, Yosefu omukyukirivu, Yowaana Batiisita omukyukirivu, abakyukirivu Peetero ne Pawulo, Elisabeti omukyukirivu, abakyukirivu ba Katonda mwenna, ngenda okumusiiga omuzigo gw'abalumi mu kifuba omuzigo okuva Sitaani. Ayi Mukama omuyiza wa buli kantu, bwe yatuma omwana wo yekka kyawekunda omuntu bamutuuse mu kifo ery'abaana be. Omwana ono ensi emulingirikira ebikemo byamu byonna, bw'atwala ne Sitaani n'emitego gye, tukwegayiridde muwonye buli kabi bw'oyita mu kubonaabona kw'omwana wo ne mu kuzuukira kwe, omugumye n'ennyama ya Kristo, alamage bulungi ng'ayalamulamu obutaggwaawo, tukusaba tuta mu Kristo Mukama waffe. Mukkiriza Yesu Kristo omwana w'omweka Mukama waffe Mariya omubeere ekwazi
Mwasa yabona abana nazuukibwa n'azuukira mu bafu atudde ku mukono gwa ddyo gwa Katonda atuli mukkiriza n'omwoyo omutuukirivu n'ekkereziya Katolika omutukuvu okussa ekimu kw'abatuukirivu ekisukiro ky'ebibi okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo nemuntebe tukkiriza okwo okukkiriza kw'ekkereziya tutwala beesingira mu Kristo Mukama waffe mwe abakristo abalonde mwagala omwana owabatizibwe Gracias.
ayi Mukama ono ofaananiza omwana wo olw'okusiigibwa omuzigo gwa Krisima n'abalirwa mu busaasiro bw'ekitwegayidde abalire mubalire obukyambiro by'osiima naye omufunire wamu na bino Eklezia byakuweereza tukusaba nga tuyita mu Kristu Mukama waffe. Omukama abeere nammwe muyinise emitima twebaza Mukama Katonda waffe. Wamma ekisaanira okuteekwa tuteekwa kituddaala yabatugira n'okulokoka ng'Omukama kacu mutuukirivu okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Yesu Kristo omwana gw'oyagala. Kigambo omu wakalira byonna watutumira omulokozi omununuzi yaguwa olubuto kubanga omutuukirivu omubeerere n'amuzaala. Olw'okutuukiriza bwe ky'oyagala n'okufunira abantu batuukirivu yaleega emikono ng'abonaabona amalewo olumbe ayoleka okuzuukira. Kyekiva twetaba ne bamalayika n'abatuukirivu bonna okutendereza ekitiibwa kyo nga tuyimba mu ddoboozi birungi.
Changing out the